Kadama TV waliwo Kadama ali mu maziga oluvannyuma lwa ssente ze okubeera nga baziggye ku akawunti ye zonna ze zaabadde ng'alinayo. Kadama ono agamba abadde atereka ssente mu Centenary naye yagenze n'atuma omuntu agende ateekeyo $20,000. Emitwalo egyo 2 ayagala batesitinge just babuuze balance. Naye yagenze kutuukayo nga bamugamba balance kusigaddeko $30,000 ku $6,000,000 z'abadde asuubira okubeera nga kweziri. Ekintu kino simanyi bantu be bakikolamu naye bakadaama oba abantu bangi bafunye obuzibu ng'ogenda okucekinga ssente zo ng'osanga baaziggyeyo. Ate simanyi enkola ezimu oba banka ezimu omuntu bw'obeera nga si ggwe nannyini akawunti tebakubuulira balance. Ne Kadama ono agamba nti ye bw'oba odipozitinze bakubuulira balance. So mbadde sikimanyi ekintu ekyo kuba mbadde mmanyi nti omuntu gwe babuulira balance yekka y'abeera nannyini akawunti. Naye Kadama ye agamba nti banka ye y'ekikola, banka ya Centenary nti ekikola nti kasita obeera ng'odipozitinga osobola obbabuuza ne bakubuulira balance gw'oyinayo. Kati muno ye yagenze n'ateekayo $20,000 akonfaaminga ayagala just kumanya just balance. Bamugambye nti balance waliyo $30,000 ku $6,000,000. So bane mwegendereze mwenna abaweereza ssente abatereka ssente bino ebintu bikutabula omutwe. Omuntu alabira ddala nga tewali wantu wonawo ssente zo teziri safe. Bw'ozitereka bajja zibba, bw'ozigula mu ploti bakubuulidde empewo, bw'oziteeka ku account ate ne ku account bazibbye. Kati awo omuntu n'asobererwa n'agamba kati ssente ze tukola tugenda zikola tutya okubeera nga ziri safe. Naye kati tusooke tumuwulire ye kennyini ng'ayogera kiki ekyabaddewo. Wagenza checking account nga kuliko $30,000 ku $6,600,000 n'ezigwamu asanzeeyo $30,000. Kuba namugambye baginga $20,000 kano bakucekingira account. Mbadde sikyateekayo ssente kitegeera naye engeri gye mpulira information olumbuye bwagamba n'eggulo ya postinze omuwala nga naye ali mu kulaaja. Kale nange ogamba sisita wange genda mu bbanka oteekeyo $20,000 baba bamaze obagambe bakucekingira akawunti kuba wanaagenda nga tubankinze tebagenda zicekinga. Naye kyeyakoze wedda ali mu bbanka manager agenza okucekinga akawunti nga kuliko $30,000 woteekayo nezina $20,000 gateeseeyo $5,000 gyeyina ku $6,000,000 n'ezigwamu. Kitegeera wano sibitegeera ndi mujja saa zino waŋŋamba mushakiradde e Uganda sirina wadde $10. Osibyeyo tannasebo nange gye nsiibye bulungi. Mwami Kadama TV ku nsonga ya odiyo eyo gy'owulira gye nkusindikidde oba naawe wabiwuliddeko ebyo ebya banka kati e Uganda banka zennyini zetubankingamu nga tuvudde ku bino ebyokusindika ne zibulira wakati awo mu kusindika naye banka zennyini zetubankingirako nazo zitubba ssente. Nazo zitubba nga naleka nze buddewo akawunti yange era nga mbankingako n'engenda okujja nga tekuli ssente. Oba omwana gwe yakaaba ate bangambye ennaku zino muze bugenze mu Centenary. Tukonfaamingireko olabe ddala ne Centenary naye omuze guzze kuba tubaye tubuulirako eno mu Equity nga Centenary tutuulira nnyo bwe bakaaba naye bangambye kati omuze guli mu Centenary. Tukonfaamingireko olabe. Era nze mbuuza next of king bamuwa ssente next of king basobola omuwa ssente nga musindiseeyo